Yo, this is Rampantilla Radio. Mama Nawagereka yetabye mu mukolo gw'okusabira ku Paul Julius Mukasa ngono yabadde dereva we okumala emyaka 20 mirambira bulanga Mungu yemujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala Mungu abirengaze abagumya kupije kwoli omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi wonna wosenzedde nkwaniriza keranga nkwebazako gyonna gyotusaako engalo. Abo bana Uganda abawangalira erweza be bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo oluvanyuma lw'okukakkana kumukwata munda abadde akuba amasasi mu bantu bwe batyo ne bamumiza omuso oluvanyuma lw'okukitegeera nti amasasi gabadde gamuweddeko. Ono bamukaliridde amayinja okutuusa lwe bamusse. Ajirina abadde akuba abantu abadde akuba amasasi mu bantu naye gamuweddeko. Amasasi gamuweddeko waali waneeno kuseejereza. Abantu bamukutte waali walo. Naye mwandize kubanga obuvuyo bungi wano ku Reza stage. Mutebi abadde abba pikiyo. Jawo pikiyo bajja kulowooza baddemu. Jawo piki. Pichi ya Mutebi kwato buto. Vayo. Abadde akuba amasasi gennyini mu bantu. Obedda bamugoba akuba amasasi. Obedda akuba amasasi mu bantu mwennyini kuva eri. Ola muri wachisala kandi kibanna ekimungu kikadde bamuoche akudolo songa ate ye yabadde bouncer ku bbaala emu enzika ye tebadde nnungi n'akamu n'akatono ddala oluvanyuma lw'abakungu bazokkola effujjo ku mulambo gwe. Muyingizeko mu bbaala wabadde akolanga nga bouncer alina kuyingira kwabadde mukula tumuyingiza mu bbaala abadde akolanga nga bouncer abadde bouncer wawano ne bamuyingiza anyiri bbaala Tanafa. Wala daga tanafa huyo yoyo. Siyeye. Tebawulira. Baba siyamula. Tebawulira. Nobody. Yeah. Nikugambe mutuze wange agenze balabeko. Ate bo bana Uganda abawangalire kata nabo bagudde mu kiyongobero oluvanyuma lwa munnaabwe abadde akakalabirize kata okumala emyaka 6 mirambirira ngono yamanyiddwa nga Kamanzi Shafik ngono no yadde Uganda okulya Idi wabula ate yagwa ku accident bwe yali ava okulaba omupiira gwa Premier League bw'atyo n'afiirawo.
Kitalo nnyo ate ng'omulamuzi wa kkooti y'ekitongole kya Kampala Capital City Authority alagidde omuvubuka Ronald Katende eyakwatibwa ng'ayiwa kasasiro mu bitundu by'e Katwe Division e Makindye okusasula engasse ya $50,000. Omulamuzi agambye nti ono amusaasidde kubanga abadde alina okusasula obukadde 11. Jjukira nti waliwo enkola gye balese mu kibuga tokkirizibwa kusuula kakubeera okuyiwa kasasiro mu kibuga wadde okuyimirira mu busubi obwakolebwa aba Kampala Capital City Authority nga bw'okwatibwa guba musango gwa naggomola kati. Amangu ddala nga tuvudde mu Kabakazi Birthday Run aba MK Project nabo tebalonzalonza we batyo ne bagenda maaso okuba nga ate bateekayo Muhoozi's Birthday Run yagenda maaso okuba nga ate ebeerawo yes mu weekend gye tukubye emabega wabula nga ate okusinziira ku byaliyo ye omukulu amanyiddwa nga Shalom ng'ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Kasuku n'omukulu amanyiddwa nga Ntambi bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate bateekawo ekitambiro eky'okusabira Birthday Run eno okusinziira ku ebyo ebyagivuddemu. Katonda akola ebyamagero genda okwata ku Muhoozi Birthday Run balinga bali mu social distance kabaka sate ekiri ekkololo enyida mirako Katonda wangu omulungi taasa Muhoozi Birthday Run kubanga balinga bali mu social distance 2 meters apart ne basombye baganye okujja Minister Baramoswaza Katonda waffe omulungi ekire wa Muhoozi kyera muko sindika abantu mu birthday Kasuku sindika abantu mu birthday run sabira abantu sindika abantu mu birthday run mwabalya sente sina kyenalidde mwabanye namba ya kirabira musindika abantu wa Muhoozi teri bantu ngaline Rwamiti nengamba kati Rwamiti naye abaddeyo bali mu kintu nengamba abafuna bakati mu district namba onokungira wa Muhoozi Rwamiti bantu butayiga nesenga Rwamiti stomusembeza kudiro nene babu ochali ku mwoyo ayogera era mwoyo agamba shira kashumba yangu yake bya fyo tambule South Africa sawa yonna Katonda yangu ilize ebintu kasira gafu Sweet she namina just tubulako kimu bantu kuzimba bank account Ntambi funa passport Ntambi ina passport alina weri kuzimba bank account South Africa eyagala ngoliko $7,000,000 nakwezirizo deflect nakweziri zigenda beerako omwezi nga gumu nemba segenda zia nemba segenda zia zo zibeereko South Africa yo kasitoberako ne $7,000,000 njakogera n'abakulu njakogera nga twolekera akalulu ka 2026 bo aba NRM bavuddeyo we batyo ne batusomera ensimbi zaabo bonna abeeteeseteese okuba nga ate bagenda okufunayo kaadi beetabe mu kalulu akajja ze balina okuba nga ate basasula okusinziira ku madaala ag'enjawulo kwe banaaba beetadde. Nga bulijjo mu kibiina ky'NRM tubeera n'ensimbi ezisasulwa ng'omuntu agenda kwesimbawo oba nomination fee. N'olwekyo ku mulundi guno omuntu yenna ayagala okwesimbawo okubeera national chairman w'NRM agenda kuba nga asasula obukadde 2, member wa palamenti obukadde 3, Lord Mayor akakadde 1.5, City Councillors $5,000, Lord Councillors akakadde 1, Chairman Owero C5 akakadde 1, LC5 Councillors $2,000, City Division Mayors akakadde 1, Municipal Mayors $7,500, Municipal Division Councillors $10,000, Sub-County Councillors oba abakumagombolola $2,000, bakansala abajja kugombolola nga bava ku miruka $2,000, Chairperson Owero C1 nomination fee ya $1,000. Nziramu mu structures z'NRM chairman w'NRM ayagala okubeera chairman w'NRM obukadde 2. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Sheikh Gugwa agenze maaso okuba nga ategeeza eggwanga nga bw'ayagala omukulu Yoweri Kaguta Museveni n'okusinga mukyala we n'ebirala.
I love President Museveni more than my wife at home. So don't ask me such a question. Ask another question. Why do you love President Museveni? Oh, is it a criminal? If you don't want President Museveni, you can go and get a chibanja warara. You can go to Congo, you idiots. You can go to Congo. There is a very big land there. Then you stay there. Ate nga ye Ssekase Kimwanya avudde bw'atyo okwambalira abasiraamu okubanga bayambalira omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda ku Idi n'asaala wamu n'abasiraamu. Nalabye Bobi Wine nga z'okusaala Idi. Kati eyo nayo neefuuka statement ate kati Bobi Wine ajja atya okusaala mwaba mutya abasiraamu. Bobi Wine si muntu. Aya statement sikolera mu mbeera ya byabufuzi. Ngikolera mu mbeera ya bulijjo. Olidde kubanga Bobi Wine ebbanga lyonna ayogera abaamukusa abasiraamu ery'eggomba wansi. Musajja wattu ajja abeeyungemu abalage nti abaagala ali wamu nammwe naye ne muvaayo ne mukwata emizindaalo ajja ata mu basiraamu ajja ata n'asaala. Mulabye nnyo. Kati bw'ataasa embere kutegeera mpisa zammwe wano banaasiramuka batya. Era kati nze bwe bampa oluwombo lwange olw'enkoko wajja kuvaayo eyo omusajja omu aba ye Peetero oba Maiko ojje twabuluze enkoko oli ogufi nange ndi ogufi tuyunge Oluganda. Obwe busiraamu naye gwe neweesiramusa siramusa owosamba olina imaani owosamba nze nsinga okusaala benna twava mu abo. Naye mukose mubi abantu abo okimanya agise kujja waliwo ne baseeka abakwata emizindaalo oli n'ayita abantu abo bakafiiri ogenda kiddawa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Nabbi yakikolako bw'omalanga weega nti ndikola ya nabbi. Nabbi yayitadde abantu abo bakafiiri balina eddiini yaffe beyaabwe naffe tuyina eyaffe. Akantu katono nnyo akatwawula bwe kanaatereera ojja kwesanga nga ffena tuli omuntu omu. Mungu abansaasiye wamma tetuli baganda bammwe temuli baganda baffe muli baganda baffe nammwe mukikkiriza bwe mbanga ddala muli baganda baffe waveeyo omuntu omu kate bajje atuule wano tuyunge Oluganda. Waveeyo omuntu omu njagala kubona abatudde ajje wano tuyunge Oluganda. Tetulina njawulo. Takbir! Takbir! Museeyi mukulu mumuwe ekifa atuule ate mumulyanise omugenyi omukulu. Taata janguwa. Janguwa w'omugenyi omukulu awe wakazi. Mumwanirise omusajja. Barakallahu fiik. Awo. Tuula awo tetulina njawulo. Mwe mutuzaala. Nze nange ndi musukulu w'abasajja bakatuliki nze bakojjange. Bonna bakeera genda mu kyaki mange yasiramuka buki. Kati ngobe bakodye wange mute bajja ngende kaso omukazi muzikiti mute muyingira muzikiti abasiramu tujjeko obujega mubitujjeko ebintu ebyo tetwatutuleyo n'abantu baffe tuwangaale mirembe. Ebyo nga bikyali awo yo embiranye mu position kwani agenda okukiikirira abantu b'e Busongola North mu district y'e Kasese mu kalulu akabindabinda buli kaseera zeeyongera era nga 2026 yanditukanga opposition yeeyawudde mudda. Kino kivudde ku NUP okusaba FDC beegatte basuuze NRM ekifo kino mu kalulu ka 2026 ekintu FDC kyeganye. Ssentebe wa NUP mu district y'e Kasese Brian Basisa alabudde oludda oluvuganya nti singa tebeegatta nga opposition NRM egenda kuddamu ewangula ekifo kino wabula ye ssentebe wa FDC bw'abadde ayanukula Basisa ategeezezza nti kikafuuwe FDC okwegatta ku kibiina kyonna kubanga ebyobufuzi by'e Kasese bitambulira ku FDC era n'akakasa nti mu 2026 bagenda kubanga bateekawo omuntu waabwe eyeetengeredde era FDC ajje kusigala nga awangula.
ate nga ye yaliko omubaka wa Kawempe South Mubaraka Munyagwa avuddeyo n'ategeezanga bw'atajja kudda mu paalamenti agamba nti okujja mu by'obufuzi tekyali kigendererwa kye yajja lwa nsonga nti Ssebaggala yali amusuubiza nti ajja kufuuka komanda mu magye ekintu ekitaasoboka era okufuuka MP wa Kawempe South tekyali kigendererwa kye naye yeesanga bwesanze nga bwekitibwe kikoze ki bwekize ekigendererwa kye kyali kyakufuuka komanda w'amagye ekintu ekitaasoboka so yetalaba nsonga lwaki akomawo mu paalamenti kuba talina kyagenda kukola ki kukolayo. Wewawa yo mukuru amanyiddwa nga Canary Mugume asanze okusoomozebwa ku mukutu ogwa X oluvannyuma lw'okufuna okuddibwamu okukakali yesinga sinaba kunnyonnyola osobola okuba nga onnyonnyoka owundi oyinza okubeera offside nga tokitegedde naye ngenda kuba nga tensooka nkikutunuzeemu avuddeyo n'abuuza ekibuuzo yagambye nti Uganda nange bakimpe nkikwatemu n'ateekako question mark omwana n'amwanukula n'amugamba oba bakikuwa okikwatemu bakikuwe wano Pastor Kayanja bwe yali akukwatamu tewasooka kukola ki kutubuuza oba okitegedde lwaki ayesemu Pastor Kayanja ffenna tuwulidde oluvovumo okuva mabega olwerako ddala nti Pastor Kayanja ali ebisiike ABCD kakati Canary Mugume y'omu ku abo gwe baakeera ku makya ne bategeeza ensi nti yali akola ki amweggala mu ngeri emu ba endala si bigambo byange byonna tuze tukola ki tuze tubiwulira so ono okugenda maaso okubanga ate amwanukula bw'atyo yabadde arelatinga ku mbeera eyo gyesobodde okubanga ate nkunnyonnyola emabega awo nti bwe yali eri akwatibwamu teyeebuuza ku muntu yenna lwaki ate abuuza bw'aba ayagala okukwata mu Ki-Uganda akikwatemu Woterevu netujja ku mukuru amanyiddwa nga Elijah Kitaka ekyange kye baby yasa omukrono avuddeyo okubanga ate ayogera ku nsonga emu tulabye abantu bangi nga bajajinga abantu abalala olwa kkala ze baba bambadde nti oli ayinza okwesanga ng'alaba serebu we anyumye bulungi ayogera ku nsonga ndala nnyo naye ng'oluusi ayambadde kakkala akayero oba red oli n'agenda mu comment section aga nti byonna bibadde birungi naye kikala ky'oyambadde kikala ky'abanyambi bwe batyo okubanga ate babiwandika naye nga Elijah Kitaka havuddeyo n'agenda maaso okubanga ate agamba nti banange guys tuyige okwawula nti kala zino twazisangawo era waliwo abantu abaagala kala zino nga their favorite colors okitegeera naye tekitegeeza nti olw'okuba oli ayambadde kayero ke nti ate munange wa NRM nti oba oli ayambadde ka red ke nti ate munange wa NUP no ogwo muzeemu gulekera ogw'okuhatinga ng'abantu just because of their colors ze bambadde ku mibiri mukadde ako abantu abamu baagala bwagazi kala ezo naturally naye nga tewali kigendererwa kiri political kiri mabega wezo kala zabambadde simanyi oba mukanya naye oba temukanya naye nga eyo nkujeyo ewa Elijah Kitaka ye mwana mulenzi amanyiddwa nga kagoba twaha teyasobodde kubanga ate bimutambulira bulungi wali eri mubende gye yabadde agenze munanga nti ssaawa z'okunoonya obuze kazaatuuse dda era muzuukuke munange jjukira nti ono yali mu NUP naye naakera ku makya n'asala eddiiro ebintu tebyatambula buki bulungi kakati bwe yatuuse eri n'atandika okubanga akonjera abaana ba NUP abaana kye batasobodde kukkiriza ate ababadde ku ground ndowooza yalowoozeza nti abakuŋŋaanye ku ground bonna baki ba NRM obungi bwe yabadde abalabako kakati nno mukwano bwe yayogedde ku NUP bamwesiza amega era tebaamuganyiza kuddamu kubako kyayogera NRM oye Museveni oye Ashiru oye ze Dr. Kagabo Twaha omubaka wa Bukoto South abantu b'emubende muyina omukisa ze bwe ntuuse eno ntunuulidde ekibuga kye muyina engamba bannange muyina omukisa ng'omutende ogubeera mu musenyu n'olwekyo njagala okubategeeza nti waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita nuupu akalwadde ako mbasaba mwegendereze kajja kubatawaanya enkulaakulana gye muyina wamaanyi kajja kubatawaanya
Meanwhile, tuze tuwulire ekigambo protest vote yes era nga aba NUP yenteekateeka gye bateeseteese okubanga batambuzaamu akalulu ka 2026. Kakati bangi ku mmwe waliwo abatakitegeera era nga mwagala mu kinnyonnyoke. Sigenda kubanga nerega nammwe baleetedde omukyala agenda okubanga ate akibannyonnyola nga bwe yabadde annyonnyola ababadde ku ground. Gw'atali ku ground osobola okubanga ate okola ki okitegeera kitegeeza ki nga tebannabakka bagamba akalulu ako tutegeeza akalulu ak'okwerwanako katambula katya nti tukanoonyeza wakati mu bugubi olwedde kati ffe boolaba wano wabaddemu ng'oyinza n'okwesangalira waliwo ayinza oga toyogerako gye bali tokola bwoti kitegeeza tukanoonyeza mu bugubi bwe tumala okukanoonyeza mu bugubi abantu bonna ne bategeera emiramwa kwe tuyimiridde tukakuuma ne tukalonda bwe tumala okukalonda era embeera ebaddewo kati mukalabye nga tubadde ekawempe mwalabye embeera eyaliwo nga tulonda box bazisambye buli limu ffe tugamba nti tulina okubeera n'obuvumu nga tukalonda nga obuvumu bwe twolesezza nga tukanoonya bwe tumala ne tukakuuma paka kulangirirwa tugenda kweyiwa ku makubo okulaba nti obuwangizi ffe nnyini ssemateeka atuwa obuyinza okulwanirira eddembe lyaffe butya bwe tuteekwa okukulemberwa ffe ekyo kye tugamba nti ku luno si byakulonda n'oddeeka n'olannama akalulu kaffe kakugoberera paka nga tulangiriddwa nedda ssebo toteeka katengo mu bantu ekyo tukikola lwakuba nti tubaamu baalumagamaga kati olaba essaawa eno bwe mubeera awantu nga muliwo nga 2 mwanguyirwa abasecurity badispatch nga ne babakubamu tiyagasi ne bakola ki ne babatiisatiisa naye buli we mujja massively ne gavumenti mugitiisa abannanga amaanyi gali mu bantu ekyo kye tukunga nti tulina kuba mu big numbers nga tolina gwobirekedde tujja kubatwala nga baguddeyo neyanza ndowooza kitegedde Omusibe n'omulwadde basisinkanye mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero Yefiki Gaza bw'atyo yateereddwa so nga ate Alien Scan ye yakubiddwa eiganga era nga yeeboozi eri ku mimwa gy'abaje buli omu ayogera ekyo kyawulira nti kyakoze kye kyayagadde naye nga mu byonna ye Gravity omutujju yavudde n'agenda maaso kubanga ate asekera Alien Skin n'agamba nti ajja kukakasa akasajja kalina amaanyi jjukira ye yalozaako byeyayitamu yabiyitamu oluvannyuma okusitula akasawo ka seminti kamu 2 n'abutwala ebisabala n'abako ebigambo byayowerekerezaako ekyavaawo ebyaddira byonna twalabawo ku flop y'ekivulu ebintu bingi bizze bibaawo mu bulamu bwe era nga n'okutuusa kati abadde taddanga ngulu lwakubanga ate akyokoza Bobi Wine kaakati Gravity ndowooza mu ndowooza ye yalowoozezza nti oba oliawo Alien Skin yakubiddwa lwa Bobi Wine oba okitegeera so abangi bali awo babuusabuusa tebamanyi kikyaviiriddeko Alien Skin kubanga akubwa abamu balowooza nti kwogera ku principal so nga ate abalala ababadde ku ground bagamba nti omwana wa Alien Skin bano batambula nabo ab'eggaali yakubye omwana w'eiganga abaana b'eiganga ne batabuka bamukubidde eiganga eyo emmotoka yagireseeyo teyasobodde kudda nayo ate nga ye ng'omuntu yakomyewo nabiwundu era nga newe njogera essaawa eno embeera etabuse tulabye bamutwalira mu ambulance nti agenda afuna obujjanjabi bukola ki obusinga wabula nga adduse ku mukutu gwe oba ku mikutu gy'emigattabantu n'abako obubaka bw'awandiika nga yeebaza abawagizi be wamu n'okubasaba babeere bagumiikiriza nti babadde alinayo sho ng'alina okuba ng'ayimbayo tajja kusobola sheezo azisazizzaamu olw'embeera eriwo yonna mwenna gye mugeze maaso kubanga ate mulaba era n'abeetondera naye nga ngera okubanga ate batuusaako abavuddeyo okujaguza abatonotono ku lwa Alien Skin embeera gy'atuuseeko ate n'abavuddeyo okumulwanira fulufiga bulijjo atulaga nti yakyawa Alien Skin era yamukowa wabula nga ku mulundi guno yatabuse n'atabukira abamukubye ng'asinzira ku mpewo za sooti era nga mukambwe muzibu ate nga ne mwana munezi amanyiddwa nga Junior agamba ekyakoleddwa kikyamu ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo musanyufu agamba nti babakolereko ddala paka ebanateera mu line kwegamba buli omu alina side gyagwa ate nga buli omu tosobola kumukaka kugwa gwe gyogwa oba okitegedde anyways ngera kubanga ate mbasiibuza n'omukulu nga annyonnyola ki ekyabaddewo ku ground n'abantu ab'enjawulo abalaga wagye bagwa ate nga ne Gravity jjukira naye bamusuuliddeyoko akatambi oluvannyuma lw'okubanga mbu abakuba okufa kwa maama we anyways byonna biri awo mbadde pije mubeere bulungi mweraba Erinnya Rahma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bannange nkomyewo omulundi guno bategeeza nti ku Morden emirimu gyayise buyisi. Ensonga eno twagisoosowaza okuva olunaku olwa Monday paka Saturday tubeera ne interviews mu mirimu gino wammanga ba aircraft cleaners, ba general cleaners, ba cargo loaders n'emirimu emirala ntoko. Tubasaba ensonga eno mugyenyigiremu nnyo ddala tulabike nga tutambula ate mu bbanga ettono okukyusa obulamu bwaffe n'ensi yaffe Uganda. Tweyanzeege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egwasa DJ ademu abyogere ajakakasa tajja kalina amasanyalaze gwe kigulaviti maama wo tabangako Yesu nti oba yafiirira bibi by'abantu. Yali maama wo yazaala gwe wekka talina gwe wafiirira. Abantu bangi bamulekwa. Abantu bangi tukuze n'abazadde tubalina nga balamu nenga tebalina kye batuyambye. Negwe buli wa maama we yafa abantu abamu ne baba ku maato. Kyogamba yali afudde nti afiiridde bibi abantu nti abantu balina okuba atentiivu olw'okuba maama we yafudde. Abantu baali balina okumuvinga ono n'obulamu bwabwe. Maama wo si Yesu nti afiira bibi by'abantu. Negwe buli wa maama we yafa kino ne kibaawo nalaba n'abantu nga basanyufu. Wali oyagala buli omwaka abe. Mama we yali akolanga ni mu ggwanga. Yali mutanda nti atuvudde ku maaso. Yali mulwanirizi wa ddembe. Nga naawe gwe waleka olinga ddebe n'ebikyamu tobiraba. Nti olw'okuba weegatta n'omukazi oli omukulu minisita. Wandifudde nga tozimbye nanju etegerekeka Gravity. Ng'ovudde kayombako kali akawali ekiruddu. Naye olw'oyo omukazi minisitira kwe kuzimba awo. N'ogamba enju y'omusajja muzikiti. Kiki obadde ogenda okufa ng'ozimbye? Tolina gwe Kati nze wenjogera Rain naawo ndijinja iganga wennyini. Rotuwe mada kantuule. Kakati nze siri muwagizi wa Nuupu. Siri muwagizi wa NRM teri kibiina kyempagira. Naye nze ndi ku ground wennyini we twabaddeyo ku mukolo ogwoyo MP ali mu kwesimbawo bwe bayita alibaawo Sauda. Oba njogere Lusoga kalyoka muntegeere bulungi mululi Uganda. So kakati kyabadde bwe kiti abali mugamba nti meya wa Iganga Baamu Lulenzi ye yapanza abaana ba Nuupu okukuba alien skin. Nze sikirizaganya nakyo olw'ensonga alien skin we yabadde atuuka yatuuse jinja kuba ffe twavudde mu tawuni nga batuliko mu maaso. Waliwo ekivubuka kyeno kye bayita kiyisa soja kyeyisa mu mbeera za alien skin bwe kityo oba nsubiramu tero kiraba era olumaliza okuperforminga ne kimba ennyimba za alien skin. So kyamulindidde we bayita ku Meiro 2 nga kirina tiimu yakyo alien skin n'aveeri ffe tuli ku boda yaffe
nga kirimu ekivubuka kyogera na Alien direct ku simu nekimukubira simu nekimugamba Alien namugamba twakayita ku lutindo ku bridge tujja fene tuvuga pichi yaffe nga bo batuli mu maaso ne tugenda paka iganga ngali ne talina buzibu abaana ne bamwanyiriza buli kimu kakati Alien Skin yabadde mabega wa stage ejinja nerijja nga tanaba kulinya stage ejinja lyayisewo buyisi nerikubaawo omwana kakati abavubuka beiganga nga baagala okugenda okubonga ku Alien Skin omukoonako nti papa tusanyusa okulaba nga bali mu kuwaga bulungi kati abavubuka ba Alien Skin waliwo oyo oba bamuyita mu China oba biki yakubye omwana engumi omwana n'agwa wansi tegeera kati mbabulira olutalo ku lwavudde n'akuba omwana n'agwa wansi ne basitula omwana kati omwana gwe baakubye abeera mu ghetto mu katale ka Iganga emabega omwana ne bamutwala mu ddwaliro abavubuka b'omu ghetto y'Iganga ne bagamba nti bakubye kyali waffe ne bajja ne beegabamu emirundi 3 abamu ne babeera ku town council abamu ne babeera no ku laundi ngodde ejinja abamu ne bagenda emagamaga ompulira nze nkugambye siwagira nupunze siri wenyalemu olutalo ku lwavudde muvubuka wa Alien alina omwana gwe yakubye ow'omu ghetto so baleke gamba mbu baamu yabadde mu district y'e Kaliro yabaddeyo n'emikolo ompulira bulungi mu Iganga teyabaddemu yadde omukolo gwabadde gwa NRM abanupo bavuddewa okuba Alien Skin mutabanyiwe oyo yakoze wajirabye wanje post bamu je ya postinze wajirabye kati bamu balina okozesa eyo chance okuyisaawo ebyabwe okitegeera sibe bategeere nyaba abantu okozesa chance post wajirabye nebaza abantu b'ebusoga mwenna abankubidde Alien Skin ng'ayogera ku mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu oyo tebamwogerako mukulembeze waffe twamulonda mbebaza mwenna abasoga bannaye mutegeera kituufu bana mwali baddekaawo ng'olina omuntu bannaye nga tomwagala nga ne bwakola ki olira tomwagala kati yenze bannaye saagala aliyeti sikaati ne bwaseka ne bwakolola mpulira nga njagala sesema bannaye sikuwagala gye twakoma okuwagira ali ku Freedom City gye nakoma okukukyawa bannaye simuwagala sikuwagala wakiwulidde Nene chimba chinalabye ekipya kye yafulumiza ro alabye King Saha afulumiza TikTok live naye nafulumyawo ekiyimba tekina makulu sikuwagala ne bagamba Uganda okupe mundu mbego gwenzi tanzitali etiskati Mbwera abasoga tebategeera bulungi kyogamba gwe bakubye tebamutegedde kasita gwe bakubye bamutegedde nze mbamuwulira abasoga batuyamba na buyambo beera mu Uganda entegera yabwe eri waggulu nnyo balina kubeera USA nga bakola byombo kubanga bategeerera ddala nnyo kyogamba gwe bakubye tebamutegedde buuza gwe agamba abasoga bategeerera kwana mu 5 in fact omusoga baba bakamuzaala n'ategeererawo bali abaana bategeera ku mwaka gumu abalala mutegeera ku myaka 18 bali abaana bategeera mwe nze kati ekintu ekiyitibwa omusoga era ngenagamba ne bakama bange bankyusiza ono simasha mulaavu kuba musoga ate musiraamu abasoga balabe edduka basiraamudde kimenke saabisuubira mulabye ne sigita kimenke yasiramuse nga tatodde na shahada kati omuntu gwe bayita omusoga mbova sima luguudo olwo lweyiganga respect for sure abantu mwemba atya kati mbawa respect era ngenagaba bakama bange n'omuwala gwenkola naye ali awo naye ajja ti musoga shamulaavu bamutuuse bamuzeeri otherwise
nsinjiryako makoola mwe bwafaanana yafunye sigida nene imagine tagendangako nawa Saudi ku Mecca lesha kyokka abaana ba Nuupu bamubodde teri amwogera nako kamulabe bantu balina obusungu oli ku muntu waabwe agenda obbagirako nakyemalira abantu babafuze bubigwa omuvumu yakiwulira kaduyo oli swaba olako ogenda ku tayiri kati ntwala okusaasira kwange eri muganda wange mukwano gwange Alien Skin olw'ebyo byamutuuseeko ng'ali yiganga bamukubye ne bamukuba mizibu bamukuba amayinja ne boonona n'emmotoka ze n'abuukawo n'ekisago eky'amaanyi ku mutwe Katonda mulungi yabadde ayinza n'okufiirwa obulamu ekisooka nvumirira effujjo lyonna oba ani alikoze effujjo si ddungi kubanga mu ffujjo mubaamu okufiirwa obulamu mubaamu okufiirwa basaalumanya ne bannaalumanya mubaamu n'okufiirwa ebintu by'omuwendo ng'amamotoka ne bizinesi z'abantu naye era ekyokubiri bannaffe bw'otuukanga mu kitundu noweekengera embeera ng'abaliwo tebakwagala vaawo obulamu tebugulwa teriwo investigation ya poliisi esobola kuzza afudde obulamu tebulina sipeeya kyosobola okukola is to retreat ove mu danger zone ove mu line of fire because security si police security si magye security etandika naawe ng'omuntu buli wooteekuuma n'olagajjalira obulamu bwo obuzibu bwe bukutuukako tosobola kunenya byakwerinda kubanga ebyokwerinda bijja ebiseera ebimu ng'obuzibu bumaze okukola ki okubeerawo so abantu baffe obusungu bubeeyongedde abantu baffe balina fitina abantu baffe balina emitima emibi oli ayinza okuyimirira eri n'akasuka ejjinja ne likuba ne likutta naye nga walayi ya Mungu ne we bamunoonya bayinza obutamufuna so tubeere cautious about ebifo bye tugendamu kuba tuli basereebu e Kampala ebitundu ebirala bayinza okuba tebatumanyi nze nyinza okugenda eggulu nga tebammanyi nga ate balinayo basereebu baabwe so tubeere bakkakkamu ndowooza kino kibeeko naffe kyetukiyigiriza okubeera nti tusobola okwekuuma nga ffe n'okulaba nti abantu abatwalira amateeka mu ngalo nabo bakwatibwa so Alien Skin nja kuyitirayo omulabe my brother naye nga Katonda mulungi nti mulamu ketwongere okumusabira nze temunkubiramu abeeyiganga naye ke muyinza okuva eri ate nange ne mujja ne mukola kibalinaako obuzibu essaawa yaleero abakubye Alien Skin singa natuuse dda mu jjinja yiganga nze Jennifer singa nagenze dda ne Patrese DPC wayo mumanyi namukubidde dda RDC mumanyi namukubidde dda nze buli DPC mu ggwanga mumanyi kuba muzeeyi yabayita n'abankwasa ne ba RDC n'abagamba mugayidinga omwana wange wonna wonna ate oli boosi waabwe yes ate abakumba abalala abakumba wa wadde busoge anze byebisoga byantamye dda kasaba nkubidde omwana kona baba katubawulire kasita bankubidde omwana Banupu abakoze parade endala bwe banaabiyola nga biyiwa endusi iyo si parade abatandika ogamba full figure abo boolwanira ne babali ate tebalifuga ndayira Katonda ali muggulu ndeka siye gwe nze tonyonyola naawe nga musobola okukwata Alien Skin ne mumukuba n'ateriiko omusaayi because of Nuupu Alien Skin mukuba waki muvuganya na Alien Skin yayagala entebe yammwe yajja empapa neyesimbawo Alien Skin mumubanjaki lwaki omwana w'omukazi mumuteeka mu mbeera eyo bayalemeseza struggle lwaki omutuufu mulwana nani Katikkiro mumuvuma era bwe yavuddeyo nga mumaze okutula n'empuga muswadde ensonyi zammwe mwazizza Katikkiro ne mumukolamu katuuni balina gundi zaabwe ze bakola ne bazuumiza abantu amatama n'ebiki ne mukola Katikkiro kuba yayogedde mutalabangako bantu Kabaka agatta talabangako bantu batudde wamu mbubagamba Ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakoze set up eyabusetinze batuule wamu banna ekizezengere ekyammwe kale nkimenyeewo ekyo kakati ani ono gubatunga Alien Skin tosobola kuba mwana wamene mutuusa ku damage eyo
singa yafudde bwaba ina kyebakoze mukwate muteke ku polisi lwaki mwamu abidde ku polisi emmotoka ze zonna baziiye omwana oyo yabakola ki alwana okwejja mu bwavu alwana okwejja mu bunnya alwana okwebeezaawo abaana bano bamugenda bazza mu nsobi ze baavaamu ze baaleka abaana bano mugenda bazza nabo bulumi bwe mumutaddemu kani imagine singa omwana wamukuba ejjinya neyitamu paka mu kawompeeno nvumirira kikolwa ky'okkuba abantu kyova ne alien skin abaana be bakuba abantu nnyomba era nkivumirira kyova laba nti nze nsobola okukola ekintu kyonna kyonna naye nkukwata nenkuteeka mu mateeka n'essanya bwe yanfukira ekizibu namuzzaayo kati kambabuli essanya gye namuzzaayo University of Understanding Madubala we yanfukira problem sanya yaddayo Madubala we yanfukira problem nagamba Madubala emirundi 10 nemuga Madubala nvaako nga numbanga ne wasula motors nemuga Madubala unaku lwendi kuyimukira togenda kumanya ani akulimu nampakanya nayimuka olu lwa mugaso era bala bakonga mwemola Madubala sanya yaddayo simanyi alien skin wabayina kyakoze mutwale ku polisi alien skin wabako ekyasinza okunuma mu byonna byonna owekitiibwa Nabbanja prime minister kino njagala nkikuloopere singa temukwata bwebumenyi bw'amateeka obwa kisirusiru obagenda okusanyawo eggwanga lyaffe alien skin yasimattusa okufa era singa si Katonda alien skin yandibadde mu bagenzi olwaleero Katonda yazzizza bibye njagala kubuuza abakungu b'NRM kubanga ye gavumenti eri mu buyinza mulinda alien skin kutuuka kufaanana nga Ichuli mupostinge mutweetinge mulagenga bw'abadde omuntu ow'omuwendo eri eggwanga lino nga bw'abakoledde ennyo mwagala kwebaza mu bulambo kitemuyigira ku nsobi zibaawo kutandika kukuuma abantu bammwe omwana ku byazaayitamu lwaki temusembeza mwana ono ne mumuwa obukuumi kubanga wano abakyasinza obutemu n'obuyeekera beba opposition balinye ku nfeete mwagala kusiima mulambo ng'alien skin bamaze omujja mu bulamu bw'ensi eno akulira security oyimirire wali olage alien skin nga bw'abadde ow'ettabbu ennyo ow'omugaso ennyo mu ggwanga Uganda naye nga tewamukuuma kyekibagaana okukuuma abantu bammwe ku bantu be mumanyi obulungi be balwanisa nti batemu mwagala alien skin bamugjewo nga Isima kuba kyekiddako alien skin mwagala bamala okumugjawo nga Isima mutegeere nti abakolera abalwanira entalo yeetaaga obukuumi alien skin bwe banaamala okumugjawo nga mutandika okutagala lwaki muteeka sente nnyingi mu investigations Isima singa mwamu omusirikale singa mwamu protecting ekintu kye nayogerako ku lumbeerwe Isima singa akyaliwo akyabaweereza lwaki mwagala nnyo omulambo omwana abayambi alwanye alina byatasobola naye ng'omuntu mumulekedde entalo ne we muyina okumuyamba bantu mmwe muli babi bantu mmwe mulowooze ku bantu nga tebannatuuka mu buzibu bantu mmwe muyige ku kusasula ku bantu bantu mmwe mukuume ku bantu bantu mmwe mwagale abantu ababaagadde alien skin my brother njagala kukulabula bw'oba toyina bukuumi weesonyiwa ebintu bino alien njagala otandika okutunulira abasajja nga babbebekulu talina waagenda nga talina bamilitale olowooza musiru alien lekeraawo okuyuwawo omubiri sooka olowooze ku bulamu bwo wano Isima yafa abasajja kyebandiyigidde ku Isima nti omuntu atukoledde atulwanira entalo ayina byasobola okuyita mukozi security ebimanyi nti bano abasajja abanuupu be bayeekera be batemu baawano naye ne bakwanjula eri abalabe ne bakulekaawo oyo mwana tugenda kumufiirwa naye nga security eraba muveeyo mutwetinge nze mbamanyi mu kutwitinga mwagala nnyo ebyokutwitinga ebyo era mujja kuvaayo mutwetinge nga bamusse wamma ayagala okugenda ebweru okwepakasiza njaga kukakasa bukakasa nti ewaffe oteekamu akasenteko
nga visa ekuli mu ngalo twetaaga abawala n'abalenzi ogenda okukola ku bisaawe by'ennyonyi kasalale katono naye nga mutambulirawo mugenda kukola mu ggwanga lya Dubai salale miliyoni 1.2 bakusuza bakuliisa atera nga bakujjanjaba contract ya myaka 2 mukole saawa 8 buli lunaku ennaku 6 buli week babetaaga mu bungi ate era mu bwangu tunoonyeeko muntu wange ku noti 7 17 45 oba noti 7 noti 67 26 ogenda kuba otufuna butereevu interview zigenda maaso abawalabu webali gwe jangu na passport yo oluzungu oba omanyi batomanyi jangu tutetenkanye mumanyi bwenji yayiyo omuntu bw'atambula